I'm going to Uganda. I'm going to visit Daddy's home. And I'm going with some of my friends, close friends, and one of the elders. We are going to speak to know if we can be able to be allowed to pay dowry for Daddy. So you're going to pay dowry for Daddy? Yes. Do you know Daddy? Yes. Daddy is wounded. Daddy wants to indulge in other things, but that does not mean that if you feel that you love Daddy, you cannot be able to make a move. So my heart loves Daddy, and so we're going to Uganda to seek to be able to be allowed to pay dowry. But you told me you've never seen you with Daddy. That does not mean I don't love Daddy. You did not see me with Daddy. Okay, when did you discover you loved Daddy? I've loved Daddy, but I've restrained myself knowing that she's somebody's wife. There are those people, even anybody, you can love somebody, but you, as a person with integrity and ethics, you say that that person belongs to somebody else, so you restrain yourself. But it gets a time now when that person is free, you select football. Manchester United wanaweza taiwa na Messi, but Messi belongs to Barcelona. So the day Messi will leave Barcelona, and Messi will say, I don't have a contract with Barcelona. What will Manchester United do? Manchester will say, we're interested in signing Messi. So for me, I've loved Zari, but I was trying to restrain myself, respecting Diamond, that is the wife, you know, they have a life together. But now that it's not a secret, the whole world knows that they are not together. So if you love Zari, why don't I felt instead of waiting because Zari is very beautiful, the whole world wants her. So I said, let me be the first to register my interest that I want this woman to be my wife. Are you willing to, adopt 5 kids? It's not adopting. You see, right now I am even taking care of over 100 orphans that I help with different income, school fees. So really, it's not that Zari has 100 children. She only has 5 children. So, and Zari is not a beggar. She's not looking for somebody to feed her children. And after all, even if it was somebody to feed the children are blessings. So you don't know what they will become. So you cannot look down from a woman because she has children. Who told you that maybe that is the next president? That is the next biggest superstar of the world has been waiting for. Maybe that's the next Mariga, the next Lupita Nyong'o, the next Barack Obama, you don't know. So Zari has not lost anything for having children. Empeke y'omukisa emu esinga tani ne tani z'amaanyi. Empeke y'omukisa emu esinga okugenda mu maduuka gonna n'ogula buli kika kya kizigo nga weebiwula. Empeke y'omukisa emu esinga obuzira. Empeke y'omukisa emu esinga ssente. Naye ate empeke y'omukisa eyo ekolererwa. Tojja kubeera ng'oŋŋaŋŋaala ng'abakazi b'ennaku zino bwe babeera bamalira ebiseera ku Facebook nga baŋŋaŋŋaala ne bamukkola ne bavuma buli lutalo bwe balubeeramu n'olowooza nti n'emikisa ojja kubeera nagyo. Empeke y'omukisa ekolererwa. Saagala olowooze nti nejja kukusanga awo ng'otudde. Enneeyisaayo eyamba kinene ku mukisa gwo okukulaakulana. Ebikolwa byo biyamba kinene ku mukisa gwo okukulaakulana. Era buli kintu kyonna n'abantu abakwetoolodde bakola kinene nnyo mu kukulaakulanya omukisa gwo. Olina okuzuula omukisa gwo we guli n'omanya nti nno guno ke guzze nina okugukozesa. Abakazi bangi nnyo bali eyo basiba beegayirira Mukama Katonda
basiba bafuuwa mmindi basobole okufuna abasajja abasobola okubanjula, basobole okufuna abasajja abasobola okubeera nga beesobola. Bangi abakazi bali eyo bafuuwa mmindi, bangi baliyo basiba basaba Mukama Katonda. Abamu bakoze ssente zaabwe ne baziteeka mu basajja, abasajja bagende ewaabwe babanjuleyo. Omukazi naye afune ku kitiibwa nti nange bannyanjula ku kyalo gye yakulira oba mu famire ye. Naye nolaba omukyala nga Zali nga buli musajja oba buli muvubuka alina kasente, abavubuka abato, abavubuka abalina ettutumu nga gwe bettanira. Kati abawala abato oba abakazi bangi bali eyo baliyita ddogo. Eryo si ddogo, ogwo mukisa. Omukisa tebaguloga. Lwaki olowooza nti ye Zali gye yagenda okuloga abakazi abalala tebamanyiiyo? Nedda, ogwo gubeera mukisa. Katonda okuwa omukisa kiva ku neeyisaayo, biki by'okola, abantu b'obayisa, abantu b'oassociatinga nabo, era ggwe ng'omuntu omutima gwo gutunula gutya. Mujja kufuuwa nnyo emmindi mugambe nti mwe baabaloga, mwekwase baganda bammwe, mwekwase abasajja be mwali mwagaddeko. Gwe n'obeera awo oli mukazi mulungi, wasoma, mu butuufu olina kasente, naye ng'abasajja abakwana baboodabooda lw'okyusizzaamu beetikka migugu oba bakondakita babijji, lw'okyusizzaamu bafere gano agabbi ag'oku nguudo gakkondo. Naye n'olaba omukazi gwe muyita omukadde Zari, ye ng'abamwettanira bavubuka bato abalina ssente, abalina ettutumu, ba celebrities, noweewuunya nti ye akikola atya. Ogwo baguyita mukisa. Enneeyisaayo ekola kinene nnyo mu kukulaakulanya omukisa gwo. Eddie Mezaya ndi mutabani wa Alice Nakakande, taata Jadeni era taata Virima. Rita abatumidde.